Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiseera ebisinga obungi bwe mbeera awantu nsooka bwe wabaawo kyenda nkyetaaga okuwabula kyensookerako. Olwaleero enkuba etonnya Allah agituwadde mu bungi, ate ng'emabega tubadde tukaayana nga twagala nkuba. Kati n'olwekyo bino biki nga n'olwekyo bwe tuba nga twagala nkuba ate tugifunye. Bwe tuba tugifunye ezze mu kaseera bwe tusomera bangi beeraliikirivu nga boogera ebigambo ebifaanana bwe biti. Enkuba etabudde pulogulaamu yaffe, enkuba etutaataaganyizza, enkuba etukoze bubi n'ebirala. Naye byonna byezzeeko, kati ndi mu kuwabula, byonna byezzeeko. Gwoyonoonye pulogulaamu y'enkuba kuba wategeka mu lunaku lwayo lw'otaamanya, era gw'ogitaataaganyizza kwateekateeka mu budde bwayo gwe bw'otamanyi ko ye nannyini bwe yali abumanyi. N'olwekyo towangamu nnyo bweraliikirivu bungi bulowoozesa nti enkuba ekutaataaganyiza. Gw'omanyanga lwetaatonnyeri wetegekanga, oba omanya obudde bwetaatonnyeremu gwe n'okoleramu by'oyaga. Ne bwe omanyanga nti tobimanyi nga gwe wategese, gwe wayingidde mu pulogulaamu etaabadde yiyo, kakati toyomba nnyo nga pulogulaamu etaabadde yiyo ogiyingiddemu. Eno ya Allah, so ekyo nkimazi. Olwaleero tugenda kusoma ku mutwe, nadde tulina omutwe gwe ntunuulidde naye gyagigattira omu munda mpola mpola. Naye omutwe gwe natuulire gugamba nti manzilatu sunna fil islaami, ekifo kya sunna mu busiraamu. Bwe twogera sunna tutegeeza hadithi, ekifo kya hadithi mu busiraamu. Tufunye obuzibu ng'obubinjabinja bungi mu ggwanga buzze. Olw'obubinja obwo tebulina we butudde nti wano we bwetongoledde, obumu busanga ku byalo byammwe, obulala busanga mu mizikiti gyammwe, obulala busanga mu nnyumba zammwe, obulala mu famire zammwe. Nammwe mulinayo seeka wammwe mu famire yammwe nga yoyo kwe musibidde olukoba, naye ku kyalo yoyo kwe musibiddeko olukoba. Naye nga waliwo obubinjabinja. Obubinja obwo buzze bulwanyisa sunna nga buli kamu kalwanyisa mu ngeri yaako, nga buzimbawo ebizuule mu busiraamu. Olw'okuba olina ekizibu ekikutawaanya n'omenyeka nakyo, n'otandika okubeera ng'ofunye okubuzaabuzibwa, eyo tebukomye, eyo gye wavudde n'akabinja akamu. Mwe mumuyita omuntu omu naye ako kabinja, akabinja ako nga kagamba nti olina kusoma Qur'ani yokka, era olina kutegeera Qur'ani yokka. Ekitali Qur'ani obwo si busiraamu. Naye mwe muyinza okulaba omuntu omu nga yayogera naye akabinja ako kagazi mu nsi yonna gyekali. Wiiki singa nnyo emabega mbaddeko omuwumula ne ŋŋendako ne mu conference gye mbaddemu, mazeeyo wiiki singa 2-3. Nagenza okusisinkana bannange abamu abava e Nigeria, abava e Mali, abava e Togo n'awalala nga bakaaba akabinja keekamu. Kabira ndimulowooza nti omuntu ali ki? Ako kabinja nga bakaaba akabinja keekamu nti wali tufunye ekizibu, tulina abantu abagamba nti bo bategeera Qur'ani yokka. Naye bigadu nazari nga tonna bagenda wala nnyo, sooka olowooze kino wammanga ko kaagisoma katya ne kagitegeera. Oba omuntu oyo agisoma atya n'agitegeera nga tamaze kutegeera Allah byagamba nga nabbi yabimusomesa, kubanga yesirisira yerayini kiringa mwana yasoma. Omwana baba yasoma oteekeddwa okumanya nti tayinza kugamba nti omusomesa wa P3 talina makulu, kubanga ye musomesa gwe yasookera. Gwe watuuka otya mu P5 nga toyise mu P3? Buli obeera nga wabuuka ebibiina waliwo ebizibu awo. Singa mugenda mu bano abagenda mu palamenti mujja babuuza kuba naba mumawulira. Naye akabinja akaga nti agamba nti wattaqullaha yuallimukumullah, mutya Allah, Allah abayigirize.
katogera bagenda mu kirasi n'otulamu n'osanga ebintu byewandiisa omwo nga Allah agamba nti bye bino niwe kati wafuna school fees genda kusomera kusoma ekyo kitegeera nze ndomu nali ne Professor Mondo Kagonyera ani amumanyi Professor Mondo Kagonyera y'omu ku basomesa ababadde bakulira Makerere University mabega kati yawummula naye yaŋŋamba nti omusomesa yamusomesa P1 yali graduate wa P3 amakulu yasobola kusoma P1 nga P3 tamusomesezza wadde nga Allah yakuyigiriza naye alina waayisa abakuyigiriza kati tufunye obuzibu nti waliwo obubinja mu bantu butandika obba shakkaka n'obba menyaamenya n'obba buzaabuza mu bigambo n'obula kye tuyita sunna kyeki hiya aqwalu nabi sallallahu alaihi wasallam bigambo byani bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu n'ebikolwa bye ebigambo byayogera oba ebikolwa bye yakola bw'omanya nti kino nabbi yakikola bw'ati oba oli ku sunna n'okikola nga bwe yakikola bw'omanya kino yakigamba bw'ati oba oli ku sunna bw'omanya nti yakiragira bw'ati bye bigambo bye aqwalu nabi sallallahu alaihi wasallam ebigambo bya nabi Muhammadin wa af'aluhu n'ebikolwa bye wa taqriratuhu n'ebyo bye baakolera waali n'atabigaana n'abikkiriza osobola okera ku makya n'ogamba ddala bataata baffe batera kikola oba bamama baffe muganda wagenda nakkuba nga maama wo waali oba taata wo waali n'atanyega bw'oba otugamba otya taata naye yamukkiriza nkube yamugambyeko akube nti aa yabadde alaba nga nkube naye nga tamunyega amulesa nkube naye yamukkiriza nkube kyeta takriri ekintu kyonna nga kitakikolwa n'otakiwakanya fakad qarartahu nawe oba okikkiriza oba akartahu ekyokulabirako singa abanne bagenda okubba n'ogamba gwe tojja genda kola ki naye ne babba ne bamala okubba ate ne babbye ne baleeta n'olyako oba omaze okukkiriza okubba kuli tewaboogedde era kyova olaba baba bakwata atunda ebibbe neyabigula bamukwatiramu kati hadithi bigambo bya nabbi n'ebikolwa bye n'ebyo ebyakolwa nga waali n'abikkiriza amakulu n'atabigaana wa sifaatuhu n'ebitendo bye ng'omuntu sifaatuhu ebitendo bye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yali afaanana bwati nabbi yali bwati nabbi yali bwati alkhalqiyya walkhilqiyya alkhalqiyya kitegeeza ebyobutonde n'ebyempisa oba n'ebyenneeyisa ekyo tuyita hadith bw'olabanga ebyo ng'omanyanga ekyo kimu ekyokubiri kati hadith mukitegedde oba sonna mukitegedde nabbi byayogedde oba nabbi byakoze oba nabbi bakoze nga wali n'abikkiriza oba ebitendo bye ebyobutonde n'ebyempisa ze n'endabika ekyokubiri kyenjagala obbawa ekyo mbadde nkuwa nga tuli kabinja kali kuba nja kuwa Qur'an kyegamba ekyokubiri kyenjagala obbawa waliwo abalala kati nabo njagala bbawa kyangu mulemenye okwemenya na bintu bingi ng'ebitono temunabimalayo bw'obanga ogenda okukola omulimu gw'obusiraamu ng'oguyita ibaada wala oguyinza okubeera ng'oguyita kusinza obanga ogusuubira gufunamu empeera guteeke ku minzaani ya bintu 5 minzaani ya bintu meka minzaani eyo twagiteeka mu kigambo kimu qis jazmaka pima engatto zo ekisoboka mu kyo ng'ogenda okukola omulimu ogwo omanyanga ti omulimu guno ngenda gukola naye gwenkana ky'obunene nabbi yagulagira bunene ki ntegeeka kyentegeeza oteekeddwa okumanya obunene bw'omulimu ogwo kadiru yaagwo tya omulimu guno ti tusala subuhi eraka 2 tusala ishayi eraka 4 kyekigero kati bwebagambye omulimu guno gukole nga ombuuza njagala kumanya tukomawo mu gukola ekifaananyi kankikubire ku mawuledi kuba nabaga nti twanga tunda ebintu bitegereke bulungi tayinza kubeera nabbi salama nga yakola mawuledi n'agikola nga bamuzadde n'agikolera ewa Abumbakari n'agikolera ewa Umaru n'agikolera ewaali ye omuntu omwe yagiremeddeko
gwe buuza yagikola kigero ki yagikomyawo nefe olwaleero ne bwobiro ina omukola wakawa mugenda kufumiza mwana oba tugenda kusooka kusoma mawuledi ndyoka nfumiza omwana mawuledi kyenyini kitegeeza birthday kitegeeza kuzaala olunaku omuntu lyazaalibwako nabbi ye bamuzaala bwe batyo fwa talinaako olunaku lwe bamuzaala lulutuufu kati sooka omanye ekigero n'osanga mu bulamu bwaffe ng'omuntu mu Uganda nga tukoze mawuledi nga 100 kati olunaku olutuufu lwe bazaala nabirerulwa nga tuzikoze mu maka gonna maka ki bannange muleme kumenyeka obusiraamu si kukola bingi obusiraamu kukola bituufu kyova olaba subihi osaalira akeezi awamu n'okubanga ate kusubi oba okyalina amaanyi mangi kubanga tolina kyewakoze n'ekimu obadde owummudde ne wallahi bw'osaala ennya tokuba mukulu eyo yiyo bw'osaala emu tugandi mukulu neyo nayo yaani ekigero eyo pointi etya ekyokubiri asababu ensonga lwaki okola omulimu ogwo mu nsonga amakulu agalimu ani yagulagira teri yalagira kintu n'atakiwaako nkola golaba omusajja akola emmotoka naye nahagiteekako enkola nassawo n'abavunaana gandi emmotoka entakola side mirror tolaba byemabega ana emipiira giweddeko nga gwogivuga ate nga yiyo n'emipiira giweddeko eyinza okukuba ekigwo yange oba enkube gwofiirwaki naye nedda tukwetaaga okiwulira bulungi paka bagibisa ku stage gandi weetuuse efuuse ganyegenya DMC giveeni kati omuntu bw'abanga yakola ekintu kye n'akiwa amateeka aba Allah talina buvunaanyizibwa ayinza okubeera nga talina nsonga lwaki akuwadde ensonga lwaki akulagidde ekintu nokyo obanga ogenda okukola omulimu mubuuzi ono kibaata akugambye nti guno gukole lwaki ngukola Allah ye yagulagira kati omanya n'ekisooka nti otegedde ekigero kyago Allah ye yagulagira ekyokusatu jinsi guli mu kika ki guli mu ekika kyentegeeza nti kitegeeza ibaada guli mu kweyisa bulungi guli mu kulongosa wakati w'abantu guli mu kukulaakulana guli mu kika gugwawa jinsi bino ebijja bye muba musinga okussaako amaanyi kuba bya mutawaana ekyokuna alkaifiya enkola ngukola ntya tokukola nga gwe bwolabye gwolya yagukuwa yalina okukuwa enkola nagini mulimu yalina okukuwa enkola abasajja muli wano mu maka gammwe buli omu yazimba enju ne buli omu alina enkola yiye waliwo alira mu kisenge waliwo alira mu ddiiro waliwo alira ku lubalaza ayingira okwebaka ekiro nga bamaze okulya emmere wano ku lubalaza nga wagiye tembalaba byonnaabo mulumanga wabanda mubamanyi babbamu enkola era naawe okimanyi nekyo haji genda ku lubalaza tuleete emmere omugoba ate mu nnyumba agende ku lubalaza muleete emmere kubanga okimanyi alirawa yenkola ye haji genda ku lubalaza abaana bagenda kuleeta mmere owobuddiiro n'omugolola mu kisenge kwali haji yingira ekisenge baleete emmere bagitaddeyo dda mu kisenge naye nga nedayini yagiteekawo enkola kaifiya tayinza kubeera Allah nga gwe nawe ina enkola mu makaago ye Allah n'atabeera na nkola gyakulagiramu kukola mulimu oba nabbi n'atakuwulira nkola ebyo bwe bibala okuggwa byonna ekisembayo azamani obudde mw'ogukolera obudde mwolina okukolera omulimu gwenze kati mbagambye nva Makka nabadde Makka naye bwekugana nabadde bakola hijja ekibuuzo kiba kinene oyinza okutula n'obuuza abantu ebuuzo waliwo ne hijja y'omugw'omwenda oba mugw'ekkumi ng'olaba tokola ki kati emirimu Allah gyalaga tulina okumanya ekiseera tulina okumanya enkola tulina okumanya ani yagulagira tulina okumanya enkola yaago tubikola tutya kati obubinja obwo bwonna mbuzingidde mu bintu ebyo bibiri obuyinja bubi obungi ennyo obuleeta ebino ebizuule mu busiraamu obubuuzanga ebyo ebibuuzo ebitaano obulimu gw'ompadde ani yagulagira obulimu gw'ompadde bagukola batya bagukola ddi gwenkanawo obunene bwagwo tayinza kubeera katonda nakuwa omulimu ogutaliiko obunene bwagwo ogukoma ate ebyo byonna
byebyanukula oli owa Qur'ani baliko akagubu ka Qur'ani nti ebyo byonna bwemala okubeera nga bwe bityo ani yabiragira wabimanya otya ntegerekese bulungi n'olwekyo n'ensonga eyo tugireese bwe tutyo sunna twagala kulaba Qur'ani abantu gye beekwasa abange Qur'ani erina kyeyogera ku hadisi oba ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tujja kikola mu ngeri ya speed ate nga binyuma ekisookera ddala laqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bittiba'i rasuli Allah yatulagira tugobererani nabbi Allah atulagira tugobererani njagala apite mu kkubo bannaffe abo wa Qur'aniyuna lye bayitamu nga nange nkusomera aya nja kulagirira neweeyi nga nkugamba nti genda mu suratul hashiri aya ey'omusanvu suratul hashiri aya ey'omusanvu Allah agamba nti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu buli kyonna omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyakuleetedde kikwate ntandi agambye atya buli kyonna nabbi kyakuwadde buli kyonna kyakuleetedde fakhudhuhu kikwate ani ayogedde ebyo si alagidde kati ate gwe ŋŋamba nti ye bw'aleeta Muhammadi sirikwata ngende mu Qur'ani eyo kayaani yagireeta ekyo kimu ekyokubiri gwe muddugavu gwe ŋŋanze olina obwongo okutegeera Qur'ani nga tomaze kutegeera olimi bannabbi byeyogeramu obwongo wabujjawa gwe kivumbye birina ebyo kakati gwe tebikwata nga tomaze bisoma Qur'ani yennyini etulagira nti mugoberere omubaka wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu suratul hashri aya ya musanvu so nga ate mu ngeri y'emu Allah bwe yali nga ye yennyini alaga okumugondera eri wakati w'okugondera Allah ye yennyini karanaha yabisembeza n'abikwataganya n'okugondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi bibeera kumu ojja bisanga mu suratu Ali Imran aya 132 nakyusiza mu system nesimwetera okusomeseza nenagadde kufaanana abo mbalengeze suratu Ali Imran aya 132 Allah agamba nti wa atii'u llaha warrasula tabihu okumanya wano yagamba tiyaddeetawo nagamba nti wa atii'u llaha warrasula mugondere Allah awamu n'omubaka ye naye mumugondere ebyo nno bwe munaabikola la'allakum turhamun mujja kufuna okusaasirwa ekyo tusagala mukyebuza kati abannaffe abamu okusaasira kubakendeddeko naffe ffennyini wetubalaba tutyo basaasira fenga bwe tubannaawe tutyo basaasirwa ndi kati wabanga alinnyiridde nabbi kati nze naamusaasira ddi kale wanga naffe ne tulina ngeri eyinza kusaasira ye Allah akusaasira atya wama ataakum rasul wa atiu llaha wa atiu rasula mugondere Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we wa atiu llaha wa rasula la'allakum turhamun kakati owa Qur'ani esoose okulagira gwe nogondere mubaka lwaki ate gwe otugamba nti ebyo mubaka musooke mbiteeka onoobuuza n'ekibuuzo nga n'omwana omuto asaanidde ekibuuzo ebyo nabbi abigamba ani yabimutuma gwotuma kati gwe wadde oyagala omutume kale genda omutume gyali nekyo mbegayiridde eyomugiro mugende ku aya endala kuba njagala ziyitamu mangu naye nga zijambalaga nze embalaga kigambo kigamba nti Qur'an etukubiriza okugoberera omubaka nga tujja mu Qur'ani mu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira bulungi nnyo nti singa Allah aba atukowodde oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga alina kyatugamba nga atuyise Allah yatugamba mwanukule genda mu suratul anfal aya ya 24 al anfalu aya ya 24 nagambe nakyusiza mu system katono simwenzigira bulijjo Allah agamba bwati ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum abange mu abantu balamu enzibu naye bukoto ya ayyuha alladhina amanu abange mu abakkiriza oba abantu balamu
istajibu lillahi mwanukule Allah nga abayise mwanukule Allah byabagamba walirasuli n'eryomubaka njagala babuuza ekibuuzo wano wetuli kumwani Allah gwe yayita namuwulira nga amuyita toba ntomuwuliranga si ekiri kati gwemanyi ota nti yakuyise nabbi yatugamba nti alulama warathatu lambiya abawalimu bebasika babannabbi fa inna alambiya lam yuwarathu dinaran wala dirhama abawalimu bannabbi tetwabasiirako sente kuba tebazirina Allah alina ebintu byakola tojja kusanga baga nti nabbi yali mugagga nnyo ekisuse yali alina ekimumala naye nga tesi oli mugagga fugge kakati mwebyo byonna twabasikirako irimu nabbi bw'aba yakoola baswahaba fe twadda mbigere byabaswahaba kujja kowoola mmwe kati istajibu lillahi walirasuli idha daakum mwanukule Allah amakulu kasitatu kusomera ebigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka tuba tumaze okutuusa ku nsonga ng'olwaleero naye bakugamba tinaye waaye jjajja mmwe nga alina ensonga z'abagamba nti kinti andi jjajja mmwe yaleka ekiraamo wano si abakisoma abasomera ekiraamo abeera mulala naye ebigambo bya jjajja tetubivaako kimanyi okawulirako tetujja kweka bigambo bya jjajja bwemugamba ate ono omusajja yabyogedde tyabya jjajja kati bino ebigambo bya Allah bya mubaka tubikusomero yanukule lwaki yanukudde bwetu era ajja kujja kugambe kubanga omuntu bw'aba anaatera okujjawo asooka kukuleetera kubuusabuusa gonyekakasa nti kyolina ekivaamu naakujjawo newekanga nga tokola ki oba omuntu aba ayagala okwonoona eddiini asooka kushakkaka mu ddiini yo n'asooka akubamu ki ebituli katogenda okujja ogikwatako nga buli wekwata waliwo ekituli bw'anaamala okugamba nti Qur'ani mugiveeko ajja kujja ku bino ne Qur'ani erimu aya ezitali ntuufu kubanga yamala dde okujja ku hadisi muziveeko singa ne Qur'ani mulimu aya ezitali ntuufu kati aya ng'eno kati nabbi yakuyitiddewa wamulabyeko kati Allah yakuyitiddewa wamulabyeko kubanga hadisi gye wali esemesezza nti nga ne baga nti alulama warathatul anbiya yasoose gikujjako kati obonga abunaazizaamu hadithi tokyalina hadithi agamba eyo hadithi konogeza n'ogireeta bepaba ate be nabbi twali yali mutuma kati nga gandemu aya mulimu ezitali nnungi nga kati kasooka otuleeterano Allah yakuyitidde wandaganga akuyita yitaba mpulire ekivaamu ng'asiimulawo Qur'ani yonna ng'avuga kyereere ntegerekese bulungi muntegete bulungi tayib nolwekyo Allah atulagirayo tuba tumwanukule twanukule n'omubaka olwaleero tuba tumwanukula tuwulire ebigambo by'omubaka bye batusomedde tuwulire ebigambo bya Allah bye batusomedde maasha alhaal tugende maaso aya eyokuna Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yatunyonyola mu Qur'an nti tugondere omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam obutuufu bw'okumugondera era lwe tunagondera omubaka tujja kuba tugondedde Allah suratu Nisa aya 8 nagaye nja kubawa aya mugende nazo munonyeko ne kutafsiriza suratu Nisa aya 8 Allah gani man yuti'i rasula faqad ata'a Allah awo wakulu nnyo agondera omubaka abamaze okugondera ani agondera omubaka aba agondedde ani Allah kati oli agamba Muhammadi muleke eyo sibe bamutuma okitegedde njalanya ebintu bino mumanye lwansonga nti ffe wano tubasomesaayo olunaku kati nga lumu ate bo bayabakyamu baleefumbako buli lunaku kati ekivaamu n'akunafuya n'olowooza nti kubanga akuddiŋŋanye n'olwekyo ekyo naye gyanyi bulungi namba 5 tujja kufuna aya nga 10 wa 11 wa min alamati sidqi mahabbati alabdi ittiba'u rasuli sallallahu alayhi wa sallam ekikakasa nti oli muddu wa mazima bubonero bukakasa nti omuddu wa mazima kugoberera mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah agamba wati mu suratu Ali Imran aya 3 suratu Ali Imran aya 3 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kino kyalimu n'embeera nnyingi naye tusome aya tujja kubona. Qul genda obagamba abantu abeebuuza ku Allah, in kuntum tuhibbuna allaha, bwe mba mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberereze muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Temukoma ku ekyo, yuhibbukum llahu, Allah nammwe ajja baagala. Kati awali mafhumu mukhalafa oba nga takwagadde abaana akolaki? Alina kukyawo bwakukyawa biki ebidirira? Kifaananyi kino si kya kituufu, njagala okuwa kifaananyi ddala nga abakadde bwe bakukyaye awaka wakunyumira, wakunyumira. Ensi eno nno gyolaba Allah nga yakukyaye yinza obutakuwoomera, si yiyo. Tulyako bye tuliddeko ne tukola ki? Naye Allah ayinza okukulekako ng'olabikako nga kuoli ng'otambula ng'otemya naye nga totegeerekeka. Bantu bangi natuse n'okukola kiringa nti abantu baffe tebagwa eddalu. Allah gandi yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dhunubakum, ajja basonyiwa n'amazambi. Ti okwagala nabbi kwokka. Kati nno wano waliwo ensonga endala. Abantu abamu balowooza nti okwagala nabbi kwe kukuŋŋaana ne mukola mawuledi ne wogera ebigambo ebinene ebyo. Naye gwe ddaye bannange tubeere kale bamanyi mpola mpola ng'okugamba kati oba otegeeza ki, oba okola zikiri kyeyo. Tubeere bamazima. Okwo si kutendereza Allah, si kukola ki. Okiraba bulungi. N'ekyo twagale Allah, twagale nabbi. Naye okwagala nabbi kwagala bikolwa bye, kwagala bigambo bye, kwagala mirimu gye, n'omala n'ogigoberera. Bw'owulira nga baganda ekigambo nti ittaqillah, tya Allah, omanyi kye baba bategeeza? Bategeeza nti manya Allah byayagala obikole nga bw'abyagala. Kwe kumutya. So si kumutya kulowooza mbu gw'ojja kubeera mu nnyumba ye weekweku. Bwe tugamba okwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwagala mu abakyala kimu musinga okukimanya ekyokwagalwa. Singa omwami akeera ku makya nagamba nti nkwagala naye nga bonaku akeera kuvuma, ng'ojonyumiza nti bane amazima gali nti omusajja njagala, buli lunaku alina okunvumako, manya njagala. Oyinza okigamba abantu naye gwogamba oyagala nabbi ate lunaku okeera muwakanya. Oyagala nabbi ti nedda, okeera muwakanya buli lunaku. Okuwakanya kw'omuntu ne wabeera toyogedde, ebikola bisobola okuwakanya omuntu. Bwe singa bukya ku makya olina gandi muggalewo n'otaggalawo, oyinza mugamba nti tewampakanyiza. Kati ekizibu kye tulina olwaleero nti abantu bo tebakimanyi nti okuwakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde ng'olaga nga amwagala naye kwekkola byataakukkiriza, kwekkola byataakola, kwekkola byataakusomesa. Kye nabagambye mu Busiraamu tetukwagalamu bingi, tukwagalamu bituufu. Omusajja ajja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugambye, ya Muhammad, njagala ombuulire ku Busiraamu. Namugamba nti Obusiraamu bw'oyagala nti tokwawona nti kasokiriza nti Allah ali bw'omu, Muhammad mubaka we, saala eswala ttaano, siba Ramanzaani, sola zaka, genda e Makka. Namugamba njagala ombuulire amazima Muhammad, hal alayya ghayruhu, waliwo ebirala ebisingako ebyo? Namugamba nti byebyo. Namugamba mbuulira bulungi, mbenkola ebyo byokka mba mmaze. Namugamba byebyo. Namugamba nti kulayiya Allah yakutonda Muhammad, sigenda kwongerako, ngenda kukola ebyo byokka, songerako. Njagala otunulira ekintu ekisikola ki? Nabbi n'amugamba ti bw'abanga omusajja ono byayogera ayogedde mazima ng'agenda kukola ebyo byokka, ateredde jjana ajja kugiyingira. Naye mumbuulire, shahada yeetaaga kukola nnyo. Shahada omulimu gwayo gwekwetaaza kasokiriza nti Allah ali bw'omu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka we. Omulimu gwayo kusigala kugikuuma butakola shiriki. Ogikuuma toyingira mu shiriki, tosamira, tologa, tolagula, tebakulagula, okimaze. Ekyo si kyakukola nnyo, kyakunyweza mutima. Ekyokubiri eswala, ezi tekuliko kabuliya wala baadiya wala nino hata gitaddeko nani yaliko ezo kyokka yagambye ebyemeka.
ekyokusatu lamanzaani walwala dda waggwayo ebikimbe kyakulya dda tosobola kusiiba eyo giwonye Allah tagikutaddeeko gikoze eki tugenze ku zaka nga gomwavu gwetaaga okuweebwa oli bubi naye gite tugenze ku hijja liman istataa tosobolangako kuba nogenda e Kampala kyetaagisa kwewola kati osigazaaki osigaze ebi kuuma shahadayo nakunyeza swalayo ebyo omusajja byagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze nja kukola ebyo myokka kwayabuga mukole temuza ndi musajja bwa yali mugagga nnyo nti ne zaka n'agiwa naye yamuganze kwebyo kwenfiira naye ngoyinza okusanga yalirako ebi kubona mmwe mukimanyi mu ibada ezo tulinamu ebitono abamu mwalwala endwala abamu temwalwala nga olinako bisatu olina shahada na swala na ramanzaani zakwokera kubira seeka kiba tewaliyo akantu eyo nti ate tunabaha wallahi Mungu simanyi abagagga bo babaaki nosigazanga omusajja naye kandi wallahi nkola eri Allah gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze eryebi kyongerako nabbi nastampingamu naga nti kasitaba nga byayogedde byamazima n'abikola ajja kuyingira ekikulwanaganya ne munno ku lwolumbe ekikulwanaganya ne munno ku lwamawuledi nja kufa gekola ebyo bitaano kale genda onkolera ebyo bitaano gwe kale bikolere nze tobyekolera gwotya kola ebyo bitaano naye ne tuda mu nnyombo n'okusanga ng'oyemba ne gundi yayemba ne gundi mbuuza kiki gundi yagenze ku mawulidi owaye gundi kiki gundi yagamba farasufu tuli bwe tuti bikola bino bitaano era ekyo kyenkulembeza nti kati onajjawo agamba ntogenda mu hadithi ebyo biri mu hadithi kati bwe tutabikugambe kati onoobijjawa nabbi yakolanga ti laqad aflaha in sadaqa bw'aba ayogedde mazima bwana gundi oyo afunye empeera naye olwaliro Allah bye yatuwa tetunnabimalawo tugenda ku byataatuwa gw'okuyimirizawo eswala ttaano n'ozikwata olunaku ewiiki omwezi ngo oli mulayini yazo totamatama gwekiyita kyangu eswala ezi tolinaako sunna n'egijoko naye gwe saala zuhuri esubuhiyo asiri magaribi ishai webake ezi nozisale olunaku nozikuba ewiiki nozikuba omwezi nozikuba omwaka laqad aflaha in sadaqa mwegere ekigambo kiba nti insadaqa wanga ayogedde mazima kuba ebizibu mubimanyi bingi naye kale bwerera kwezo ebyo n'obitegeera ddi bw'onoba totegedde sunna za Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omuntu asobola okukola ebyo byokka era ezo z'empagi z'obusiraamu kwe buyimiridde singa omenyako emu ng'olina obusobozi oli ku busiraamu omenya naye osanga omusajja nga alwana ne munne bakubagana ne munne kuba tiyamulabye ku mawuledi nga teyasadde subuhi avunana teyasadde subuhi negwavunana teyasadde subuhi olutalo oli ku mawuledi toyagala nabbi gwe naye qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni mungoberere bannange ebintu abantu byebalonde mutembiraba temubyewuunya mugende ku social media kibulyangeko omuntu embeerawe kale gundi era tetukwatagana obutakwatagana kubanga tasaala zuhuri oba tasaala magaribi kyamulabeko magaribi teyasadde oyo mungu ajjamu ekyomuli nosanga lyagamba okuteeka ebimuli ku ntaana okuteeka ebimuli ku ntaana okuteeka ebimuli ku ntaana gaba gwomulimu onene gwali muli ku ntaana kani imagine nova ebweru ng'ozze kusomesa abantu mu ibada gyenjo basomesa yakuteeka bimuli ku ntaana ama aqulun hatha ekyo kitegeerekeka temubiwulira oba temubiraba manyi mubiwulira era mubiraba mubiwulira era mubiraba nti ebimuli ku ntaana ebeera kakati oyo n'avaayo oyo n'amaliriza omulala naye najja n'agandi kakati nti abasomera egindi nti bagenda kusoma kwonoona busiraamu butereeze hati gwe mutereeza waabwo Kurane kitubaddeko point wali nkyamyo kya Kurane etulagira oba Kurane engeri yetulagiramu goberera sunna tugenze ku nsonga y'omukaaga Allah subhanahu wa ta'ala yatwebaza nnyo okwawukana ku bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkiddamu Allah subhanahu wa ta'ala yatwebaza nnyo
n'atutiisa nnyo tuleme kwawukana ku bigambo bya nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suratu Nur aya 63. Suratu Nur aya 63. Allah agamba falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, begendereze nnyo abo abawukana ku bigambo bya nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kubanga ekinaddirira an tusibahum fitina, bajja kufuna ebikemo. Kyetaaga obanyonya temubirawo, temutulaba abantu nga tutandise okufuna ebikemo. Bekitaaba ekyo aw adhabun aw yusibahum adhabun, ayina okufuna ebibonerezo ebiruma by'amaanyi lwakwawukana ku bigambo bya nabbi. Naye bameka abakwenya ku bigambo bya nabbi? Bannange, Allah musooke mulabire ku kino mu hadithi etulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nga agenze okufuna eswala bamwesambeka amakumi aga. Naye bwe mulowooza singa swala zaali 5 mumulabemu obudde twali badde nga tutya? Kiseereza luvannyuma lw'eddakiika 3 wali badde ng'osaala, luvannyuma lw'eddakiika 3 wali badde ng'osaala. Naye muganda wange nga oluvannyuma lw'essaawa 3 ku 5 olemererwa okufuna eswala w'ogisaalira mu ddakiika 3 wali gisadde gwe. Naye ekyo kyennyini olw'obutagala kwawukana ku biragiro bya Allah n'ebyomubaka we, Allah najjanga kakkanya paka bwepasigala ku 5. Naye era mu kusigala ku 5 abatazisaala weebali. Nze wali bisagala kubasomesa kubanga ndaba tebijja bayamba oba tebibayamba, nga naye ndabisomako. Kola bituka puli abasunni bakayana n'abasuufi, abasunni bakayana n'abasuufi. Omusunni tasobola kukwata na musuufi ebbanga lyonna, kubanga omusunni mulala n'omusuufi yavadda ku busiraamu. Ekyo si kirumamu. Lwaki nagambye yavadda ku busiraamu? Ebigambo birala nnyo byawukana nnyo n'ebyobusiraamu, wadde nga kubanga mumanyi kanzu obusiraamu n'enkofiira. Kyesinza kuwakanya nakyo kiyinza okubanga Uganda bwe kiri, naye ebikola bye bisinga okutuuma kyoli. Naye olwaliro gwe kyoba okola, bwe buuza nabbi bye yakola tebyawukanako. Buuza nabbi bye yasomesa tebyawukanako, toyomba na muntu. Era mujje tugenda kutuula, era tugenda kunaakasha kuki? Bagenda kulibaizinga, bagenda kukayana, temukayana. Tegerese bulu? Ensonga y'omusanvu, Allah subhanahu wa ta'ala atwewaza nnyo okubeera nti omuntu singa agenderera n'akikola mu bugenderevu okwawukana ku mateeka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aba afuuse omuwakanyi. Waliwo akikola mu kuseerera, kuba ffenna tuli bantu, nange ayogera nsobola okukikola, naawe gwe ngamba osobola okukigwamu n'oseerera ekyo kirala. Era bw'oseerera weenenyewa Allah, Allah n'akusonyiwa. Naye bw'okikola asdan wa amdan mu bugenderevu, ekyo Allah takyagalira, akinyigira nnyo. Eraga nti oba ofuuse omuntu omuwakanyi. Suratu Ali Imran aya 32. Allah agamba qul atii'u Allaha war-rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbu al-kafirin. Bagambe nti mugondere Allah, mugondere n'omubaka. Naye bwe muba muganye okugondera Allah n'omubaka we ne mukyuka ne mubivaamu, Allah tayagala bantu bamuwakanya. Allah tabaagala. Olwo obadde ki? Nalina mukwano gwange bamuyitanga Abdurrahim, yali musajja mu Sudan, ng'alina katabani ke bakayita Ahmada. Naye Ahmada nga tebakwatagana na kitaawe Abdurrahim nga kato. Nanga sheeka akaana kano kansobera. Bwe manjagala kagale olugi kagamba genda oggule, bwe kagamba galewo kagula luggule. Bwe kagamba nti sirika nga kaleekaana. Kagamba kaana ko kampakanya bwakanya buli kasa kaana kano. N'abeera ng'akaana kamufukiriza takyakagala bulungi. Inna Allaha la yuhibbu al-kafirin. Tayagala bamuwakanya. Olaba ne Abdurrahim yali tayagala mwana we muwakanya. Kayigolo kyegala Allah yakkiriza yagambe nti gwa muwakanya mwe gwayagala. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'omunaana takkirizangako n'akamu muntu yenna
kwawukana kulamula nabbi kwabeera alamudde oba ku kiragiro nabbi kyabeera alagidde takikirizangako. Allah takikirizangako omuntu okwawukana ku kulamula nabbi kwalamudde oba okwawukana ku kiragiro nabbi kyalagidde. Suratul Ahzab aya ya 36. Suratu al Ahzab aya ya 36. Allah gamba wama kana limuminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim. Tekijja kubaawo era tekisaanidde kubaawo era tekiribaawo ku mukkiriza omutuufu wannamaddala singa Allah abeerako kyalamudde n'omubaka we kyalamudde ate omukkiriza n'akola ki neyeesalyawo yekirala ekitali Allah kyagambye. Amakulu omuntu yenna singa yeesalyawo n'akola ekitali Allah kyagambye aba amaze okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Tekiri ku mukkiriza mutuufu kubeera nga Allah oba omubaka we alina kyalamudde ye omukkiriza n'atwalawo ekirala abadan. Mukitunde mulabe olwaleero bwe tufaanana. Allah akugamba kino naawe olamula kino. Allah ayogera kiri nabbi agambye kiri nga naawe ogamba kino. Olaba abasajja basahaba Bumbakali ne Umaru baatuuka ku siteegi enkambwe. Omu yagamba munne namuga nti aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wataqulu qala Abubakar wa Umar. Kugamba nabbi yagamba tokugamba Bumbakali ne Umaru bagamba. Ne Bumbakali omumanyi obuzito bwazitowa. Bumbakali Abubakari mu Busiraamu alina munene si mugamba munene nnyo. Newe bijja ku mubaka ekibuuzo kiri kimu nti omubaka ayogedde ate otugamba ne Bumbakali ayogedde. Kakati bwoveeyo ne bagamba nti omubaka ayogedde ne Kibaate n'ayogera. Kibaate ne Bumbakali tewaliwo nagundi kubanga nabbi yayogera ku mirembe yagamba khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yagambye khairu nnasi abantu abasinga obulungi qarni kyekyasa kyange kwepangalidde omwana mwe muli Bumbakali. Thumma alladhina yalunahum oluvannyuma ekyasa ekiddako mwe muli batabi'i. Thumma alladhina yalunahum oluvannyuma ekyasa ekiddako batba'u tabi'i. Abala tuyatwogerako kati nze nga nveeno nga ninyirira abo mugambe Kibaate yagambye ate Kibaate agamba ze neziramu. Kibaate yani gamba Kibaate yansomedde aya, Kibaate yansomedde hadisi kijja kutegerekeka. Naye nze ngamba nze wala usawi shay'an sinna kyendi kati kwa mizani kwa kakasani sinna kyendi ko boteeka n'abalala banfaanana bwe tuli mu leveemu oba tuli ku myaka egimu oba tuli mu kusomesa okumbe bagamba obugambi nedda mukulu. Gwe mubuuze Allah ayagala ki? Naye ne omukkiriza omusajja n'omukazi bwabanga Allah alina kyagambye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebalinaawo gaapu na mwaganya kwesalirawo kirala kitali ekyo. Eddakiika ziri mmeka manyi okunjikiriza. Katuvugemu katono tutukeko ne ku hadithi entonto zitulagende hadithi zirimu obubaka bwennyini nga Qur'an tiyawuli nga Qur'an si yawuli singa hadithi zezibulina. Aya endala endako ey'omwenda Allah subhanahu wa ta'ala yatunyonnyola obujeemu nti omuntu bw'ajeemera omubaka abeera abuze olubula olwewala. Suratul Ahzab aya 36. Suratu al Ahzab aya 36. Allah agamba waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kasita obeera ng'ojeemedde Allah n'ojeemera n'omubaka olubula lw'obeera obuze lubeera lwewala nnyo 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 nnyo. Tayyib. Aya ey'ekkumi era nayo Allah subhanahu wa ta'ala atulaga bulungi nnyo nti tulina okubeera nga mu nkaayana zaffe zonna bwe tuba tufunye obutakkanya n'obuzibu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tukulembeza mu kulamula kwaffe. Era singa tetukola ekyo tuba tukoze ensobi nnene nnyo. Suratu Nisa aya ya 65 Allah agamba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita fa yusallimu taslima.
Allah agamba nabbi nti fala wa rabbik ndayira Allah nze kennyini Allah neerayira la yu'minuna abantu tebasobola kubeera bakkiriza abantu tebasobola kubeera bakkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum okutuusa nga bakulamuza gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gwobalamulira batunudde mu bigambo byo kakati tunamulamuza tutya nga ate omutugobyeko kyenabagamba nti omuntu ng'ayagala okufumita ebintu bye mu ddiini asooka kujjako byolina kati bweba tujjako nabbi nga gwe tulina okulamuza tulamuza eki hatta yuhakkimuka paka nga bamaze kulamuza bigambo byo fima shajara bainahum ebyo ebiguddewo wakati waabwe mu butakkaanya ate bwe bamala okubeera nga bakifunye thumma la yajidu fi anfusihim haraja tebatafunamu kwekanga kwonna ne babeera bamativu wa yusallimu taslima nabbi kyobaolamudde ne bakita ne bakkiriza naye omuntu omugamba nabbi yagamba nabbi nga yagamba waliwo omusomesa wange omu sijja mwogera mannya ate kikulu Allah yamujjulula yali atusomesa Kamas naye yajjanga asibye akanakani mu bulago akasubi bakayita akasubi kano akaso jazakallahu khair akaso nyambye nnyo akaso nga akasibye mu bulago tumugamba master akaso nabano onsinga ennuma nammwe mukiraba kati ate lino nalyo eddagala nkugayi master osiizeeko eddagala kyeryo kandi wekasibamu bwenti okuva edda nedda tumugamba nabbi yagamba yagamba omusajja omu namugamba nti bwekabeera nga kakuli mu bulago togenda kubeera nga otereera musojja kwesiima musomesa natugamba nti kale sirina kyakukola nakakutula naga naye nabbi awo nabbi ebintu bino yalimbamu olwere ekigambo ekyo wadde yakakutulamu naye wajada fi nafsihi haraja mutima gwe tegwakola ki tegwatirira tegwamatira naye nabbi naye alimbye nnyo kakikanakatu lwakiyaŋŋama nkajjemu kati nabbi wanga bakolamu bagamba nga nabbi yagamba ne bagamba nti Allah agambye manya nti gwe wennyini oba omaze okubeera nti ogondera Allah kyagambye. Tayib, hadithi oba sunna bubaka bwennyini obwaddala nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu. Gwatugamba Qur'an yokka. Allah ala bangi inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, naweebwa Qur'an n'ekigifaanana nga ndi nakyo binanga bibamu bwe biti. Yakola na bwati wa mithlahu ma'ahu, amakulu naweebwa Qur'an. Allah yampa Qur'an naye kyampeesa Qur'an eno wa mithlahu ma'ahu n'ekigifaanana nga nkirina. Ekyokubiri ye aya eno gye mmamula leegambye kati nga tunyunya ekigambo wa mithlahu ma'ahu eri mu suratul Jumu'a. Allah agamba nti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Nebe tukoma koi suratul Jumu'a aya ya kubiri, suratul Jumu'a. Allah mwadde Qur'ani n'ekigifaanana kati Qur'ani kaitubuulira ekyo kyali ategeeza mu kigifaanana. Allah agambye ti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Amakulu kyeyagala bagamba nti hadisi sunna hadisi nabwo mubaka. Allah agamba mu suratu Jumu'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah ye yatuma omuntu gwe bayita ummiyi huwa alladhi la ya'rifu alkitaba wala qira'a, yo yatamanyi kuwandiika yadde okusoma. Ngamba okusoma kuno nikuba kulwala gamba nti temubamanyi edda twalina waffe eyo ebugerere eyo bw'oba oli omwana w'omuzeeyi oyo tonyiiga kasita nkubirako ekubizi ku kitaawo kifaananyi. Omusajja baamuyitanga Serubugo.
Serugo Allah yali yamuwa kana ummiyan nga tamanyi kuwandika yadde erinnya lye nenga Allah alina kiyamuwa kyotenza kukkiriza. Serugo Allah yali yamuwa mathematics nga nebwogenda n'opima ensawo newagamba nti otutta ensawo 10,000 ku sitowa gw'omugamba nti ensawo nevudde mu kiro bweziti eno kiro bweziti omugamba omutwe gukola ki gugatte yogenda okumalaga nti ekitengeeza zonna zadde kiro 4,424 nti zeezo okumaliza ebigambo ebyo byennyini ndi 4,424 nti mulimu sente bweziti naye ummiyi teyasoma era yali musuubuzi mukusoma yasuubulanga yagaggawala omusoma yasuubulanga mbu muzigo naye Serugo afuna omuzigo nafuna sente nagaggawala kitegede bulungi. Kakati Allah kyagamba nti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina ba ummiyina nti abantu ab'Abawarabu baatumwamu nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tebamanyi kuwandika yadde okusoma ate naye yali tamanyi kuwandika yadde okusoma. Ekyo kirimu amakulu agakirimu gamanyi. Singa nabbi yali amanyi okuwandiika olaba yali tamanyi kuwandika abantu baagaana okukkiriza ebigambo byabamu. Naye singa yali amanyi okuwandiika lwoza kyalikomye luddawa baalidamye nti ebyo yali ewandiikidde. Singa yali amanyi okusoma nti balayika banne bamuwandiikidde ekitabo kati akitusomera. Olaba guno omulembe tulyandagaano obukalukalu abantu bwe balina nagikuba mu ttama munyiganyiga akamwa nga agikubyayo yonna ewende nogimira agimize ebulidde eddala ate temukyamusobola ogamba nti mumutwale bamulongoose nga yatabusedde. Naye nabbi agamba Allah gandi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah ye yatuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi watamanyi kuwandiika amutumye kola ki yatlu alaihim ayatihi abasomerenga oba ababuulirenga ebigambo bye. Omulimu gwe batubuuza ogwa nabbi olwaleero mu kutegeere nti nabbi yajja kututegeeza bigambo bya Allah wayuzakihim atazkiya atutukuza atubuulire ekirungi ekituyingiza ejjana etazkiya atubuulire ekibi ekituyingiza omuliro tubite. Kati nate ekinene nnyo abantu bagamba nti wayuallimukumullah wayuallimuhumul kitaba abayigirize n'ekitabo. Kitabo ki? Kurani. Teriyo yayiga Kurani nga tagijje ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'oba oyagala gamba nti gwe kisiku wagijja gwe kibaata ayogera wano silsila layini gye tunaagobejja tuvuga nga etuzayo paka ku nabbi. Ntegerekesa layini gye tunaagoba ogenda okumanya nti ddala kibaata Kurani wagiyiga erina tuggusa wali kubanga awo ate ne bw'oba oyagala gigoba kugijja wa Allah ekuggusa wa Jibuliru kuba Jibuliru yajjanga ne Kurani n'agisomera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'agisoma yani mulamazaane Jibuliru yajjanga ne bakolamu ne revision ne barajaa bakola omurajaa. Simo abaana bakwata Kurani we muli wano mbawulira mubinuka ngenda muraja sigwo sose nabbi yakusooka omuraja nga bakukola ne Jibuliru zakallah khair okitegedde. Lwekyo tobeera nnyo mu lutalo olunene nnyo gukole si kibi era kirungi era kituufu nemanya n'ekisembayo wal hikma. Bwono babadde ensonga yange ekigambo kino hikma abamanyi bonna omuli Katada omuli Shafi'i n'abalala baga nti wal hikma ze sunna yuallimuhum kitaba wal hikma abayigirize Kurani ne sunna. Muddeeyo emabega twagambye nti ebisunna bye bigambo bya nabbi si bwe twagambye. Kati bwe yajjanga nannyonnyola abantu ebigambo ebyo olwo kizabanga sunna. Tomanyi bye yasooka okugivulwa n'abibannyonnyola ebibirana ze sunna ebibanye wal hikma ate yabyalimanyi kubanga bikiddeko. Kakati gw'onoobimanyi oti yange ligo bikiddeko olaba namuwalo mutewanirako wano osanga emirundi egi 3 bakusanga mukubo nga nze seeka kibaate mumanyi tubeera naye naye emirundi egi gye mwakabeera naye 3 naye gyonyonyolanga lumbeera ennyo naye. Nasanga omusajja omu ku mukolo gwali mukolo nga balina ebyo batakkanyamu ne bannaganya yayogera ku kasozi naganze kasozi mumanyi twalina kasozi naye nga kasozi atudde awo mumanyi kyomumanyi kimumanyi nnyo si yanabeera ku rediyo mumanyi mbawulira naye nga gwayogerako atudde awo naye nga tamumanyi. Kyenjagaddemu oba kyenjagalamu
nti olwali olutwala omutawaana nti omuntu amanyini ekintu oba amanye ekintu yoyo akibaddeko. nekyo Allah ogamba nti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum, omubaka yamujja mu bo bennyini nga naye yatulu alaihim ayatihi nga abasomera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakkihim, n'okubalaga n'abalongoosa n'obatukuza, wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, abayigize Qur'an ne hadisi ze sunna. kati oba Qur'an ekugaye bagenda kuyigiriza hadisi, bagenda kuyigiriza sunna, ate oli agamba sunna ziveeko, abanga omuntu ayagala kukola ki? Ekizibu ekisinga obunene mu nsi kibagamba nti omuntu bw'aba ayagala okwonoonera kyasooka okukola kyo kyennyini kubeera ng'akulemesa ekyo ky'olina, kubeera ng'alwanyisa ekyo ky'olina akikugjemu. mirimu ki sunna ze zikola? nera biyitako mu bwangu bwangu. ekisookera ddala sunna zirimu ebika. waliwo sunna nga zajja nga mubayinatu lima ushkira fil Qur'an, ebizibuwadde mu Qur'an nga nabbi abinyonyola. mukitegedde bulungi? Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya eri mu surat al-an'am aya 82, surat al-an'am aya 82. Allah ganti alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. abantu abakkiriza mu bukkiriza bwe batateekamu bulyazaamaanyi, abantu abajja kubeera nga balina emirembe era nga balungamu. aya yo bwe yakka basahaba bafuna obuzibu, qaalu bagamba ayuna la yadhlimu nafsa, ani ate eryazaamaanyangako. wakiri oyinza okwebaka era essaawa yeswala nojja nosanga basaddeko eraako eno oba eryazaamaanyiza. ani ate kwegamba ebigambo bingi nibaga ndi ya rasulallah aya tutabudde ekoze eki amakulu Qur'an bagibuyidde nolwa bali mu bawarabu bagundi mu muwulire kino bali bawarabu naye ekintu kikoze eki kali kiwaatu omuddugavu ajja baga nti esi nsonga nnene bagende wannabbi nabaga nti avulumu kyali bategeze mu aya noti abakkiriza ne batakola zulumu ku myoyo gyabwe. Allah yali ategeezaamu nti shiriki n'abagamba nti ala taqra'una qawlahu ta'ala ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim. abange bantu Allah yabaga nti abange Luqman yagamba omwana yamugamba ya bunayya mwana wange la tushriku billah tokolanga shiriki inna shirka la dhulmun adhim, shiriki bulyazaamaanyi bunene. wal maqsudu bidhulmi hina Allah kyayategeza mu dhulumu hona era ategeza mu shiriki obulyazaamaanyi ali shiriki. kati Qur'an sunna bwe batozinogera kuyinya otya Qur'an. aya endala Allah atugamba nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr thumma atimmu siyama ila allayl. mulye munywe era mala okulya ne munywa mpaka ewuze enjeru lweneeva mu wuze enzirugavu. awo nawo olengeddewo aya saagitaddewo naye kanjibanyonyewo nnyonyozi. aya ewuze enjeru paka lwenaava mu wuze eki. sahaba omu yakwata ewuze ezi nazigatto nayingira ekiriri neyeebaka. bwe yazukanga okulaba nga enjeru nenzirugavu zikyakwataga naga nti kikyali nazzaawo, naddamu nakeerako naga nti kikyali nazzaawo paka obudde lwe bwakola ki. nange ya rasulallah nakutte ewuze ezi nezigatta nebuli nazikereddekoga ate na aya tugamba nti munye paka wuze enjeru weneyakola newuze enki kizeyewukanye. nabbi namugamba nti almaqsudu bilkhayt alabyadi annahar, ekigendera mu wuze enjeru misana. walmaqsudu bilkhayt alaswadi ate eya bulaka kiro. amakulu mulye munye paka obudde bunakya. ezo si sona zezinyonyodde. kati nekyo omugaso gwa sunna mubayinatu lima ushkira fi lqur'ani kwe kunyonyola ekyo ekikaliyo mu Qur'an. oyagala kunzijayo kale jangu nzijeyo tofaayo otegerekesa bulungi. bayigayo naye eriyo weeri aya eriyino mbadde neyadde nti eri mu suratul Baqara aya 186 187
Suratul Baqara aya 187 mujagira bulungi nnyo insha Allah ono kanzijeyo kuba mulaba ndi bubi ekyokubiri betuba tufunye obudde Qur'an yajja okunnyonnyola ebitatege kiri kibadde bitawanya ate kino wali mubohamu nga Qur'an yayogera ekintu n'ekibikka bubisi nga sunna ze zino kinnyonnyola awalala era Qur'an yennyini yajja wali yajja nga mujimali nga byawamu nga sunna ze zino byawulayawulamu tegerekese byonna obujulizi weebuli kuba omuzakira guguno munene nnyo gwe nakozeeko bahisi yange naye bwe naaba nga nfunye obudde bwesijja kufuna wano kubano buweddewo bwe mulyanga wala gyendi mulijja ne tubumaliriza insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. So mukadde okuyanza mukadde family tuyanzege budde buno mukadde wafamaliriza katugenda genda ekyemisana kyaffe nongera okusiima kwange eri mwenna abasobodde okutwegattako mu ddaasa yaffe olwaleero. So mukadde waffe ddaasa natandisejjo akawungeezi ne baseeka twali nabo ab'enjawulo abamu batambudde ne bagenda naye nga wetwogerera sofa twakafuna abawali mu 10 n'omu etuukidde mu budde buno insha allahu taala. Ensonga endala yaba bategeeza tulina dalasa zaffe zino wammanga muzinootinge. Tulina dalasa enakifuma ng'ennaku z'omwezi lumu tujja kuba lwakuna egenda kugwa lwakutaano nga 2 era ng'ennaku z'omwezi 2 okubira ddala ku budde obw'okumakya tulina dalasa ey'abaganda baffe abalawuba egenda kubeera Mpoma satellite yawo ewa Ssekimwanyi family muzikyogo okunyirira etandika nga 2 tujja kuba lwakutaano ebeeremu ne ku lw'omukaaga nga 3 egwe ng'ennaku z'omwezi 4 tujja kuba lwa Sunday weruti. Mu mbeera y'emu ng'ennaku z'omwezi 11 tujja kuba mwezi gwa January era 2026 tulina dalasa egenda kubeera Nkonge enda kubeera Nkonge era Seeka mujja musiŋŋaanayo kuba puroguramu kwali ewa Shegowa insha allahu taala. Tulina dalasa mu nnaku z'omwezi 4 era January 2026 egenda kubeera Kiduusu mu Buyugwe ennaku z'omwezi 4 tujja kuba lwa Sunday. Ne tuba ne dalasa ennaku z'omwezi 25